avuwaza n'agamba nti omuganda tavugika. Bonna abali mu NRM bakkiririza mu ndowooza eno. Ekintu ekyo kirabiddwa oba kitutuuseeko ku bantu baffe abagagga abafudde nga battibwa olw'okubeeraliikirira nga yeeraliikirira ekigambo kimu, nga yeeraliikirira tibajja muyeekera. Kikulu nnyo ekigambo ekyo, era ng'amanyi okusinga baani balwanyisa mu nkola eyo. Lwaki agamba ti omugagga atavugika n'akiteekako omuganda, ng'akimanyi nti omuganda bwabeerawo obutali butebenkevu mu ggwanga lye akozesa kyonna kyasobola n'abeera nga alwanyisa obutali butabenkevu obwo. Ye kyeyava akiteerera ddala mu profiles ze ti omugagga tafugibwa. Era olabye ebbanga ddene ng'abaganda abagagga battiddwa, bakiggundu ababadde bagunjawo bamugalo bonna battibwa abaganda bafe abo. Baganda bange, ekintu ekyo tukyali engeri gye tutunula mu ndowooza ya Museveni, engeri gy'alowoozaamu. Ng'amaze okubategeeza ekyo ti Museveni yagamba nti abagagga tebafugika, naye mbategeeza nti buli ali mu NRM akkiririza mu ndowooza zino. Okwavuwaza abaganda n'amanya nti tebalina ssente, kwota pini eyingira na nnyondo, nga kyakugamba ti bw'otokwata nnyondo kugijjamu totegana. Eyo yonna nzikiriza y'abantu abali mu NRM. N'akutegeeza yennyini omukulembeze ye ng'ayogera mu kamwa ke ti akapapula obupapula akaakalulu tekayinza mujja mu bukulembeze. Ebyo tubirabye okuva lwe yayingira mu buyinza, era nga tekisoboka. Tuli mu ndowooza ya Museveni, era na biki byayogera kaati eri abantu bakulembera babeere nga bamanya obanga basala amagezi ngeri ki gye bayinza okubeera nga bamuggyako. Ezo empenda ye mwennyini yazitutemera n'azitema, tubeere nga tuziteeka mu magezi gaffe bwe tuba twagala okumuggyako kye tuba tukola. N'akutegeeza nti yatta nsolo ye alina okugirya agimalewo. Buganda y'ensolo ye. Kwegamba bwe tuba tetukoze musajja ntegeka ze yatulagira oba ze yatuwaddemu ebifaananyi okubeera nti tubiteeka mu nkola ebintu ebyo, yagamba tetutegana. Yakozesa amagezi gonna okulaba nti tulina kukwata nnyondo ne tukulamu pini eyo, naye watali ekyo tetubaako kye tutagana kukola. Njagala tutunuleko mu bizibu byaffe bye tulina Abaganda. Tujja kutambula wano na wali, kubanga tulina okusooka okutunulako mu bizibu byaffe nga tutema empenda ze tugenda okubeera nga tukola. Baganda bange, omulembe gwaffe guno Abaganda twagala nnyo okuyambwa n'okukwatirwako nga waliwo n'abantu abasaasaanya obulwadde obwo. Nti tulina okuyambwako abalala, awatali kuyambwako balala tetujja kusobola tetumalaako Abaganda. Naye ate nga bali mu ffe abawogera olulimi Oluganda nga bwe babuulira abantu. Eyo endowooza y'abantu abo abanafubyemu eyo abalema b'endowooza ze we mbayita.
banafu ba mwoyo era balema mu ndowooza zaabwe. Tutunulira ebizibu by'Abaganda n'Abaganda nja kubatambuza wano nawali. Baganda bange, obulwadde obwo butuleetedde okutambulira mu makubo amakyamu. Obulwadde obwo butuleetedde okutambulira mu makubo amakyamu ne kijja Abaganda ku mulamwa omutuufu ne basoberwa owaka ne mu kibira olw'ebizibu bye tulimu n'endowooza eziba zibateereddwamu abantu oba amalindirizi oba banneeyagalira byange. Baganda bange, ekintu ekyo kikulu era kireetedde nnyo Baganda baffe okugwa mu butego bw'abalabe baffe n'okuzaaya obulamu bw'Abaganda baffe. Ngenda mpola mpola, njagala tutegeera ebintu bino. Kutegeezeza nti obulwadde obwo bulina abantu ababutambuza nga naye nga boogera olulimi lwe twogera. Naye nga tulina okutunuulira ti abantu abo bangeri ki. Baganda bange, kamba buli we tunadda mu kuwuliriza abantu ab'ebitiibwa abajja okutubuza, bajja kutubuza olw'ensonga batufudde bamuzibe. Kubanga gw'ojja kujja otunuulire ekitiibwa ky'omuntu olowooze nti byonna byavaamu oba n'obugunjufu buno obw'ebitabo ogambe nti ekintu kikulu kya mirembe. Tulina okukola nga bwagambye. Baganda bange, nsaba tuleme kubeera bamuzibe mu kintu ekyo. Abaganda abavunnamira bannamawanga abatutemulidde abantu baffe ne babba ensi yaffe ne baleepinga bamaama baffe ne basenga ffe, eyo ensobi eba y'amaanyi nnyo mbu tubasomesa ebyabalema okuyiga. Nze mbategeeza bwe nti era bajja kuddamu batutemule singa twegezuwaza nti tubasomesa. Njagala okubategeeza nti bo kye baliko bakimanyi bulungi nnyo era kyali kibaddewo. Tunuulira byafaayo okuva mu Obote emabega. Abantu abo tuli nabo era be batusinga n'omukwano. Kukukola emikwano ku bantu ab'ebitiibwa mu abantu bannanga abawansi oba betugenda mu ffe eno okwegamba abalwanyi ojja kusanga togenda gamba n'omwana we tagenda muteekayo. Mulira baana bameka nti ono mwana wa mugagga okujjako nga yayonooneka n'agamba nti aze nkutte gange, bagenda okumulaba nga ze yeetiise mundu manunula. Naye abagagga bonna kye basooka oba abantu abasoma kuddusa baana baabwe bajja mu mawanga. Kati bwe mba njogera n'abantu Abaganda abanaku abawansi, abavubuka, abasomye, ababuliddwa emirimu, abantu abatasomye, abali awo nga tebamanyi nga terina abakwatirako mukono. Kino kyekiseera tubazuukuse, kubanga waabaawo batasomye oba abadde akuba buloka nga nebyayiiya biremye, Mukama Katonda najja ne tumuyigiriza omulimu guno gwe tuliko ogw'okukwata emmundu. Jjukira nti ye professional yo tojja kubanga ku mirundi giri egy'emabega lwe tulwanye entalo n'otaganyirwamu. Tugenda kulowooza nnyo ku bantu abawansi, naye abantu ab'ebitiibwa babuzaabuza bantu na kudduza bantu baabwe. Njagala okubabuulira
gega amazima ga Katonda tubadde bintu bino naye buli muntu yenna akola ensobi ku mulundi guno tulina okujogera zukusa obwongo bwo obenga otegeera kyoliko tunuulira abantu abatagala ava wano nadda nawali ava wano nadda nawali ekivaamu awunga kubanga abatateredde ku musingi gumu kubeera nti agulongoosa abatateredde ku musingi gumu kugamba nti kantereza Obuganda naye amanga wano n'amanga wali n'amanga wali abantu abo bemuwulira baminisita bakatikkiro bannakoze eki bebanyenyeza omusajja ensaati jo twabadde ne bavujjukulu ba Buganda naye yakumenyedde fronts eziri mu Buganda